nze ng'omuntu tewali capital mu nsi gwe naalabye abantu bagamba capital sente capital ne okuwaayo ye capital akyasinze okubeera capital w'amaanyi mu nsi yonna. Buli w'okwata sente ate okuyamba tekwakupimira mu geegi nti amu ayinza okuba ne billions n'awaayo obukadde 10 naye ate ng'awadde kitono okusinziira ku China. Ne gwe oyinza okubeera n'omutwalo gwo gumu n'oggyako 15,000 n'oza omuntu afuna ekyokulya n'obeera ng'oyambye okusinga ne hamu akoze eki awadde miliyoni 10. So omuntu yenna asobola okuyamba okusiza ku level gy'abeera akola ki wabula guba mutima butima okuddiza eri banno. Ffe sente zonna zetukola tuzijja mu bantu. In fact ekyokuyamba kitukakatako si kyakwerubuuza nti oba nayamba basiya nze nkitunuuliranga an obligation which we ought to have Ugandans tulina obbakwatirako abali mu mbeera embi abatalina kyakulya abalwadde okuyamba kyabuntu tulina okukwatira ku bannaffe. Era nze mbadde nyamba kivola mbagambe nyina foundation abantu era foundation ebadde egende ega mu districts magaali emmere mbadde muzijja mu birabya era coronavirus ono wanaggwayo era tujja kusiga tutambuza omulimu ogwo ogwa foundation okuliza eri abantu. Mu mbeera eno gye tulimu ey'okusoomoozebwa abantu ab'enjawulo bavirayo ne baddiza kwabo mikwano gyabwe oba abantu badde bajja babawagira abapangisa abo nga bwerandoodi w'amaanyi nnyo mu Kampala wano obayambye otya mu mbeera eno gye balimu? Ekyo ekibuuzo ky'ombuuziza kya busuubuzi. Saawa eno tuli kya coronavirus kyakutaasa bulamu nakufa yembeera eriwo ey'amaanyi era kyovola navuddeyo mu kaseera kano n'ennyamba kiri kyombuuziza kigaziiko kya busuubuzi kuba kati nange nja kugamba ate kigaziiko kuba lwa nsonga tuba n'amabanja nga ffe abasuubuzi tuba n'obligations nga taxes emisolo gya gavumenti tuba n'obligations nga amazzi okusasula electricity bills. Kati kintu kigaziiko woyogera ku rent wa hamu ojja kwesanga nga bino byonna amangu obikoze eki obitwaliddemu okujjawo nga mutajja kusasula misolo gya gavumenti okujjawo nga mutajja kusasula banka zimubanja n'ebyo tujja biraba muki mu budde bwabyo. Saawa eno ensonga eriwo ku mmeeza esinga obukulu gye tutambulirako yeyokulaba nga tuyise tutya mu mbeera eno ya coronavirus. Anti babeera nga bagamba tetukyakola lenti tugenda mujjawo okusasula amayumba tebaga tukube mu bugo limwe tukolera mu kibuga. Era tewali abasabire nti ku kaseera kano okutwaliza ewamu kugamba ekyo tukikwata mpola nga bwe tutambula n'embeera kyobola n'abawandiikira kano success and failure based on reason and reality. Tutambula mu kufumiitiriza n'embeera eriwo mu kaseera ako. Saawa eno kyabulamu nga kufa kukwataganya mbeera ya coronavirus ekolaki eriwo. Abantu banaddamu okukola nti tunaddamu okwogera ku ebyo n'esaawa eno tewali yayogedde ku lenti kuba kintu si kya ssente si kyabulamu si kyakufuna na kufiirwa. Era omuntu yenna naavaayo n'ayogera ku mbeera eyo nze ndaba nga tabamu buntu bulamu. Saawa eno tuli ku kintu kino kya bulwadde tukikwataganyiza tutya? Mikwano gy'abayimbi basaba gavumenti ebakkirize bakole mu mbeera eno ey'akazigizi gye balimu. Bubaka ki bw'olina eri abayimbi bano n'amagezi kigobawa? Abayimbi nalisabye nti nga batambulira mu kufumiitiriza reason and reality baali badde babeera bagumiikiriza kuba omuyimbi akwatagana n'abantu. Whenever people come in large numbers nga president yatugamba we create an hub obulwadde buno kukola kyokwegazaanya. Kati omulimu gwabwe saawa eno butuufu baali badde basigala mu mayumba gaabwe nga bannayuganda abalala embeera eno neesooka nekola ki kyokka kyesobola okuba based on reason and reality ge magezi ge naalewa tebakyalina kyakulya obusente bwe bakolanga bwe baalyanga nga bali mu kwambala kati bakyasobola kubeerawo mu bulamu. Badde manyi nti gavumenti enteekateeka gyeriko saawa eno okulaba nga ekwatirako bannayuganda bonna okutwaliza oba oli muyimbi oba oli musuuzi ffena tusigala tuli baki bannayuganda. Okay, abantu bangi bali beebuuza omugagga wa Kampala ono landiroodi w'amaanyi yasoma? Esebo nze nasomera Makerere awo mu lawyer by profession. Ndi musajja musuubuzi lwakuba nkola nnyo ebyekizo ne law firm ngiina Baraka Associated Legal Advocates naye lwakuba ndi musuubuzi nnyo okusinga obwalooya naye ng'obwalooya nabusoma era mbumanyidde ddala sebo ndi lawyer by profession sebo. Sente ozijjawo hamu? Ndi musajja mukozi era nga bwemulaba nkola sebo. Wasobola otya okufuna kapita okulaba nga obugagga buno obuweza nga bw'obulina mu bungi bwe buti? Ekyakola obulungi natwala obudde n'empandiika akatabo kano ningezaako okulambulula omuntu yalikoze atya nze bazadde bange bampa ku kapita yali omusaamusaamu mutonotono naye ate kwe natandikira n'enzimba okulaba nga ngenda mu maaso. Abasinga bagamba sente zino ozijja mu State House kuva mu family
ensonga eno ntuufu kwenkana. Ekyo ekibuuzo kyombuuziza ky'olabanga navaayo n'empandiika akatabo kano nimpa bannayuganda empagi omuntu kwasobola okusinziira okulaba ng'akola n'avaamu nganzi sente zinkolesa sente zange ate singa zaali za gavumenti oyizo zigabangulu banga za muntu oyizo zigabangulanga woolaba nzigaba sente z'omuntu tomala gazikwata mu booti zino sente zange era nkubira bannayuganda bannange bonna amagezi mbawa amagezi nti balivuddeyo actually ne basoma akatabo kano Success and Failure Based on Reason and Reality kuba wammanga ano nateeka ebintu omuntu byeyeetaaga okwesigamako okulaba nga agenda mu maaso ninkubiriza bannayuganda nti kyabulabe nnyo kati ng'ekyo kyombuuziza osanga abantu bangi nnyo nga bakikiririzaamu wadde nga kyabulimba naye ate osanga kibazizza emabega lwa nsonga mmange era nawandika mu katabo kano neŋŋamba nti oyinza okwesanga okulimba tekwali badde kubi nnyo ne buli woolabanga omuntu ng'otandise okukkiriza mu birimbo byo kiba kitegeeza ofuuse wa bulabe nnyo eri ggwe because whatever repercussion that comes out of you believing in your lies makes you the first victim mwekyo kyofunye bakebedde oyina siriimu nfo kyogenda mu ddwaliro osibira mu ssabo nti banduga kati embeera bannayuganda balina ogikola ki munnayuganda munno kiguudo amisi waba avuddeyo n'akola nga tonnamulowooleza bingi vaayo ojja omubuuze nti naye hamu akola otya batono nnyo abajja ne bambuuza ekibuuzo ng'ekyo naye ate nga muredi okudda mu bannayuganda naye nti oba okoze booti ne booti osanga katonda ajja kukusaasira naawe ofune kolesa maanyi nakwesigama nnyo katonda omulajja okulaba nga ateeramu baraka mu byo tebatukola. Abannayuganda bangi bali abakulaba baagala okumanya amu obugagga bw'alina bwenkana butya kuba bakumanyi ng'omugagga obugagga bwe bwenkana butya. Muganda wange ebiseera ebisinga era ensobi abantu gye basinga okuba nayo bannayuganda bannange okutwaliza ewamu katonda kyaba akusaasidde n'akuwa ate tokimirirako nnyo kugamba ne weesigama nnyo ky'oba olaba abavubuka abasinga bafuna kasente ne batandika okweraga nze situnuulira nnyo kyennyina abula ntunula nnyo kisetanakola ki seetanafa kuba kyennyina mbeera nkikoze eki buli weesigame nnyo ku kyoyina ofuna that confidence n'olowooza nti wakola ki wamalayo naye ate ng'ebiseera ebisinga ky'oba olaba abasinga babuzaabuzibwa wakati wa sente n'obugagga abantu abasinga tebawula sente na bugagga sente is money in its monetary form obugagga bikugenderako obuntu bingi endowooza okufumiitiriza kati era musabe nnyo katonda aleme kuwa buwi sente wabula akuwa obugagga kuba sente ziggwawo naye obugagga tebukola ki tebuggwawo kuba obugagga bubeera mu birowoozo bubeera mu nneeyisa mubeera mu buntu omuntu yabeera kakyala obugagga abamu bagamba n'obugagga bwo bukutiisa ensonga lwaki tolabikalabika nnyo mu kamera ensonga eno ntuufu kwenkana abugagga tebusobola kukutiisa ate nga gwabukozaawo naawe kitegeeza naawe ng'omuntu oba weetya ekitasoboka osobola otya okumanaginga bizinesi zino zonna z'olina kuba tukulabye oli lawyer by professional oyina ebizimbe oyina biki obibeerako otya byonna nabanga obikwataganya bizinesi okuba nga zitambula bulungi ebiseera ebisinga oteeka okuba nga olina obugumiikiriza oteeka okuba nga owuliriza oteeka okuba nga oli mukkakkamu kugamba it is a number of components naye ng'ekulembera byonna era kantwala omukisa guno okuwulira bannayuganda bannange ekintu kino omuntu mulina okweteekamu nnyo okufumiitiriza the ability to reason abantu abasinga bakoma ku ndowooza okulowooza kwe kureacting okusinga ku kintu ekiba naye okufumiitiriza is a deep critical analysis into the prevailing circumstances around you before you come to a conclusion. Omuntu singa afuna capacity it is a matter of kick starting your mind singa omuntu afuna capacity fumiitiriza ogenda okwesanga ng'ebintu byonna mu bulamu bikola ki bikwanguyira kuba ova mu kupresuminga n'okwerimba n'otwala ekintu nga wekiri n'ekiba kizibu kyangu nnyo okufuna ekizibu solution singa ekizibu oba weewadde obudde mbwongo obwo n'okirowoozaako n'okitegeera n'otegeera n'ekyokukola n'abantu abasinga ebintu bamala gakola tebateekamu kukola ki kufumiitiriza nkuira bannayuganda bannange bonna okukulembeza okufumiitiriza ebintu byonna byebakola ki byaba bakola abagagga b'e Kampala abasinga tubamanyiinga abeenyigira mu mbeera y'okumansa ssente okusaasana tukiyita kukasuka bisagazi lwaki hamutomansa ssente ekisookera ddala eba ndowooza nnafu kuba ffenna tukimanyi nti ssente nzibu nnyo okukola ki
okufuna kati olaba omuntu nga azikanyuga bukanyuzi nze nsuubira tekiba kya buvunaanyizibwa na buntu bulamu kyekisookera ddala ate ekirala nga wegambye gusobola okukera leero ku makya n'olonda akakadde ka $, obeera ofunye ssente nawe watofunye ki bugagga. Ssente bakola nkole, ssente tebazibba, ssente tebazironda, ssente tebazisikira, ssente bakola nkole. Kyova olaba ebiseera ebisinga in money there are elements like ability to manage incomes vis-a-vis liabilities. Oteeka okuba nga oteekamu okufumitiriza mu buli kintu kyokola ki abantu abasinga abo babeera bafunye ssente naye nga tebafunye buki bugagga. Ate ssente bakola nkole kati ssente gyokoze ate ogikanyuga era kabonero kanini nnyo ku muntu omulaba nga akanyuga ssente nti ddala mu butuufu tazikola talina bugagga wabula akoma ku ssente gwawo naye ate obugagga tebukola ki tebuggwawo kuba omuntu kati omuntu nga n'omusanga nga zeeyo ku 0 tekigaana musanga nkya kumasanga yeti kansawo z'amanda kuba ategeera nti mu mbeera eyo gy'aba alimu gwe mulimu gw'alina okukola okutandikirako ate okulaba engeri gy'akola ki tukola ekyo kye tulina okukola mu budde bwe tuba tulina okikola ki okikolera kati kye kitukiipinga nga owambuuzizza wali mmanga nti nga as you are not proud okusinziira ku bugagga bw'olina bwe tulaba bw'olina lwansonga we neetandika okwekkiririzaamu nnyo mu ekyo kyennyina nja kwesanga kimpadde biwawaatiro ate nnemerwe okuluubirira ekyo kye naalikoze eki kye naalifunye mu maaso. Tegeeza gwe tobeegomba abazikasula nanti nze nnoonya bugagga sinoonya ssente mukama wange.